Noonya Mukama. Obudde obusinga obungi leka bwa bizinesi yokka. Fissawo obudde bwa Katonda yamanyi. Abantu betukeera ku makya okuggulawo bizinesi. Katonda yamanyi gye babeera baasuze. Bonna abaleeta n'abayuwewo gwe noonya Mukama. Nze nebaza Katonda mu kumunoonya. Sikulagirira kintu kitakola. Nawe mbuliza neyibawo obe wammwe mmanyiyo. Mbuliza akuliraanye mubuze nti pastor yali azeeko ewuwo. Buuza awakuliraanye. Abali ku radio mwebuuze, n'abali ku TV, n'abali eberu, n'abamu abampuliriza buli lunaku nga oyanguwa. Toyagala budde bukuyiteko, tolinda banako mu nsi y'abalamu. Tetulirabagana ku nsi. Abantu benjogera nabo bonna sisobola kuva ku nsi nga feesi zaabwe nzirabyeko. Naye bali eyo bayayaana. Omuntu taagala butakuwulira kumala nnaku 2. Waliwo oluusi setereti tutawanya lediyo emu ey'oludda olumu neevaako naddala ng'enkuba nnyingi nnyo. N'owulira nga bagandi lediyo egindi evuddeko n'omanya setereti yammwe ekisobane kyakyuse. Naye osanga abantu balwadde emisujja. Kisa kya Katonda siri wanjawulo naye ekisa kya Katonda kiri ku bulamu bwange. Osanga abantu balwadde emisujja olinga gani kati ennaku 2 ng'omusajja tetumuwulira. Oyo yayagala kumpulira tewaliwo mpita akasajja era ayagala nfe. Era bagezezzaako n'okuwuzita. Nakino tokyerabiranga nti nga weegerya Mukama bonna tebagenda kukwagala. Naye mu kwegayirira Mukama mmwe besimanyi gye musula. Buli saavisi nsanga mujjudde. Mba naakatuuka Katonda ngaleeta abaveeri wano tuwali kipande kiragirira. Era alabye ku kipande ekijja ku Canaan Land atubulire gyakisomera. Bw'ova Kawala tuwali kipande, bw'ova Bwayise tuwali kipande, bw'ova Makerere tuwali kipande, buli gy'ova teri kipande. Buli sandi bantu otuuka otya wano. Mugenda nti omutima guba gumanja. Nsaba Katonda akikolere nga weegayirira Katonda n'abaako bateeka ebbanja ku mutima. Nsaba Katonda akikolere nga gw'onoonya bunoonya Mukama.